Yes, alright, mukutu gwa Kefa Shuji the broadcast kwe tusinzira ogezaako kubanga tugawandagaza ne mukasera kano tuba tuyingiddewo tugezeeko okuwa ebifa mu mawulire. Bamuta Kefa straight out of Uganda to the world nga mba nyingiddewo mu kaseera kano. Naye katono nnyo sooka olabe ka video kano katono nnyo nkomewo tusooke tubasuse. Anko nze ndi Buganza mwana gwe jangu sikutya naawe jangu. Jangu nze wendi wane wakeru wafu jangu if you can. Wafu wakukaliko katoyiko. Muri omwe mudongo mukatoyi kati gwe mshala nayi yakupangisizo nyumba. Emotoka zoyina sizizo. Oza mukatoyi kange gwe nze nawe ali asula mutoyi gwe iyo baji kusasulira nze yange nje sasulira. Eyange njesasulira wadde toyi kati gokere ku machovu me nyumba yange toyi ngate njesasulira kati gladiator mulete kunze goli kumayoli musiru kati kankubulire amagezi goyina wenkana kapere gwa magezi goyina mwenkana ne kapere no mwana wakusinga amagezi kati abayo tugenda bakuba tukuoyo Ivan Kira tukube buno budogo wontu bosindikira nawe nkukube embalabe ziwone ngena kukube embalabe ziwone ngena kukuba nkonye embalabe nkonye embalabe bamwe byo kusitula ebyuma gwe bino si bya byuma my bro ngenda kukubeza embalabe ziwone bino si bya byuma mu gladiator kumanyo kone gladiator yo ngena bakuba no gladiator mwenna ne bugolodi zubuto no gladiator yatunda golodi ne bafera golodi mubende obadde ki mugende ali mu golodi sedezo yamanyira kuya byasibika sekerwa Fiki Gaza ne Uncle P temutusiriwalirako nnyate banaye tukoye ebitalutale ebitaggwa mu bayimbi bwebendo ngeganye okuyimba mukuleke mugende munoonye emirimu emirala gye muba mukola tukoye ebitalutalo mbono abadde amegana noono kati bamaze ono akwataganye noono bannange industry mwagifuula ki tukoye ebitalutalo ebitaggwa mutusaasire oluva kwono n'okwata ono oluva kwoli n'okwata oli Fiki Gaza mwaka gumu n'ekitundu emabega babadde beerumaluma ne alien skin ng'era alaga ali alayiwa palaso nnyo era ng'ali mwetegefu okuyambako palaso okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakuba alien skin ekigo alwanye Truth and Nail ne Uncle P bingi nnyo Uncle P byagezezaako okubuyanga ayamba omwana oyo Fiki Gaza kwa Fiki Gaza tukikirize tukigane tewaliwo yali akumanyi at first wali kugali alien skin tukirize tugane omuntu ne wabakoleda akantu katono nnyo katya munsi muno twali baddenga tugezangako okubanga tukola ki nga tusiima before wakolera kugali ya alien skin novaayo ng'olina obutali bumativu bwo olw'ensonga lw'omuyayi okubanga yakola ki nga yakumma kolabo tekikomyawo ogenze wa Uncle P bakwatiddeko ofunye kolabo ya Banana remix kuwadde ekiyimba kyo wali okirina Jose Chameleone akuwadde ki remix bapalaso ba featurinze mu video babaddemu bakoze eki ekiyimba kikubye ekiyimba kitambudde remix eyo kayokasi gye wakola ofunye ne remix endala eyegattiddwako international artist Conscience kitegeeza oluyimba lwa Banana lulina remix mmeka 2 n'original version ze version mmeka 3 ne still n'olaga nti tomatidde n'ekyo naye ng'ate omusajja agezezaako kubanga akola ki ng'akubeererawo bino byonna tukitunulira fere kitunulira muntu omu tukitunuliza side bbiri naye nga tugezaako okulaba buzibu ki era mbeera ki yali badde etuusa abantu kwene embeera okubanga muno nengana ne mubangu obwana bw'enjala okitegeera so Fiki Gaza gwe kwegamba olinga agamba nti wootafunira tobeerawo which is good nti omuntu yenna yenna wolabe wantu nga nti kuba ffenna twagala nnyo okubeera wetukola ki wetufunira wotafunira wonna kiba kirungi kubanga okola ki ng'obeerawo naye ate ebiseera ebisinga bagamba obugumiikiriza buluma naye ate busasula okitegeera patience pain but pays oba patience pays but pain okitegeera
obugumiikiriza obwo buluma naye ate erudda bulina engolo ekyebukola ki gye busasulamu nti ebiseera bisinga ogenda n'okola ekintu n'olaba nga tokifunamu n'oyagala olwashinge mu kulwashinga eyo n'otuuka n'otomerayo naye ng'ate ono yagumiikiriza naga akantandike ne kano mpaka lwe naamalako n'ofundikira nga ate at last afunyeemu oba nga obugumiikiriza bumusasuddemu. So Fiki Gaza muswawumu eno ngenda kugamba nti kyoli musajja mugumiikiriza wadduke wali eniskini weyagala samba akajje n'ogenda ne bakuwa ennyimba bbiri I think remix bbiri okuva wageze kamiliyoni banana n'endala njerabidde n'osamba akajje n'ojja n'obeerawo nnyo kumaanyi g'abantu abantu ne bakuwagira because walabikiranga ne ku kitebe ng'olaga oli nnyo into people power thing bw'wabeerawo ku kitebe ebbanga lyonna lyonna lyewabeerawo just of recent mwaka guno gwennyini 2025 n'olabikuwako nga oli ne minisita wa NRM gwe bayita Balamu ng'olina ensonga zozoggusa of which wavaayo n'okiralifyinga ng'ogamba mulina abaana mu ghetto abeetaaga ebitabo abeetaaga basale abeetaaga school fees which is very okay naye okuva ku olwo embeera yagenda ekyankalanyanga ekyukakyuka tukiriza tugaane Fikfa Mike mwena ennyimba ze mumanyi muyinza okuba nga mumanyi nnyimba nga 2 oba 3 ze mumumanyiddeko after that tewaliwo nnyimba ndala ne bw'onoonya Fikfa Mike catalogue tosobola mulaba so bino byonna tonenya kubasisinkana nga bali mu ntalo ezo z'olaba ne Uncle P okitegeera ne Uncle P yennyini si oli Uncle P yatukuba COVID-19 yenna during the COVID muggalo nga musajja akuba nga Uncle P abuukingibwa miliyoni 10 tosobola mugerageranya ku Uncle P wa lunaku lwaliro simanyi kiki kyabatuukako industry edobonkanye so ebitalotalo bino Fiki Gaza yali mutalo ne Alien Skin olutalo lubeerawo nga balina kolodiwo yaabwe egenda mu maaso beesisinkanye eggaali zaabwe beegunze beekoze eki olutalo ne tululaba ne tulumanyira nti abo tebakwatagana just of recent ne baddamu ne bakwatagana ntubalabako nga bali eyo ku kigundi gye baali bakiringira eyo awali Skin nga bali mu kulya nkwacce yaabwe okitegeera oluvannyuma olwo lwonna nga Palaso amaze okulumba Alien Skin ne beggundamu during the 31st yawo nga tuyingira omwaka bikoze bityawo bamaze okwerumba beggunze Palaso agunze emmotoka za Alien Skin yanoonya ebintu bya Alien Skin byonna so mu mbeera eyo tetwalabako Fiki Gaza ng'agira naye ate mu kusookera ddala Fiki Gaza yalinga awaga nti oyo boy kimugwanira era ng'asiibaawo ninga Alien Skin nti gwe woosula mmanyiiwo nsobola okukulumba nenzija n'emmuliribo n'enkukuba bo bonna baddogo bo tebalina kye basobola kukola okitegeera kaakati ekyebuuzibwa what triggers Fiki Gaza okuvaayo n'atandika ate okuba nga alumbaani Palaso olutalo luno lubaddewo okuva Palaso lwe yagamba nti ye tagenda kuzikiza abantu bamumanyiira Fiki Gaza kyawa agamba ffe we tuli essaawa zino tuli tukola ki tukuze on one day interview gye yakola ng'agamba Uncle P okubanga atazikiza lutalo kya busuulu era kya bujega okitegeera era n'avaayo n'agamba nti abaana ba Uncle P olunaku lwe baalinayo ekivu kya gladiator nga kinatera okutuuka balumba Fiki Gaza ne bagezaako okumuvuma nga ne Uncle P waali awo ng'abawulira ye ng'agamba tebasobola keera kumakya ne bamuvuma nga tebali ku wooda yaani ya Uncle P oba nfuna nkaddemu amagezi gazze agamba abaana ba Uncle P oba bali ku ggaali ya Uncle P tebasobola kumuvuma nga tebali ku oda ya Uncle P ate ng'agamba ebbanga nno Uncle P abadde ng'alwana entalo nga Fiki Gaza yamuwola ku magye luno olutalo lw'ekitumbavu lujja kunnyumira kadde zibadde nga ziri busa Uncle P ne beekubira akasimu ne Fiki Gaza ebibaddewo byonna mubiwulidde mu kavidiyo ako nga bonna beewera Fiki Gaza agamba nekukwatako jangu wano oba onsobola wendi wano simanya ko Palaso mbuwolyawo katoyiko mbu katoyi kange naye nze kasasulira singa gwe omukazi gwasasulira n'emmotoka z'ovuga sizizo kyoyagala tugamba Palaso n'ennyumba gye yatulamuza eri mu kuzimbibwa siiye oba ofuna so abayimbi musussizza nnyo entalo ez'ekisiru ezitagattako industry egenda kulaakulana ddi nga buli kaseera muba mu useless wars
abayimbi kasaba banga bonna batandise okukkakana batandise okugwa batandise okuvaako ku piki kwe babadde batandika okunoonya we batandika okwekwata batandika okunoonya kansonga katono nnyo ne kamuvaako neŋŋana ne munne asobole okuba nga ali mu bawulire asobole okuba nga is the talk of that day asobole okuba nga ayogerwako liri pazo ku King Saha naye kino kyonna tekirina ekitwala industry namwe tekirina ekibatwala wabula woba endongo ekulemye ng'owulira endongo ekugezzeeko nze the easiest way oba amagezi amatono ge naali kuwadde kozesa akasente oba waliwo akasevinga nga tewakwonoona genda olime emmwanyi kuba akamwanyi wano kaaliwo akamwanyi we kaba kaganye genda okuba amataffaali oba tandika okulunda kubanga omuziki gulabika gubalemeredde mugenda kubeera mu ntalotalo zitalina makulu mpaka ddi Palaso yawandiise ng'agamba babawe mulingi bamwefiki Gaza mulingi beggunde n'owulira kwegamba olw'okuba baatandikawo kano osimanya ka corporate boxing mulowooza nti abayimbi mugenda genda muwuddisa abantu olufunayo akatalo katono nnyo mbu babategeke ku obligato babategeke ku MTN Arena musimanyi okuyingira 225 mujje mulabe ekikonde kya Fiki Gaza ne Palaso nedda mutukube endongo mutegeke sho tujje tuyingire obula tetugenda kujja mwozo kwegamba sente zibalemye okukola mu ndongo kati mwagala zizzaawo mumutegese simanya a battle between Fiki Gaza and Uncle Palaso banange mutukube endongo ebyo mubiveeko ebyo mubiviireko ddala mutukube endongo tukakasenga Uncle P we watukuba myaka 2-3 egiyise emabega ntuga Palaso otukubye endongo Fiki Gaza nga naye watukuba ennyimba zo 2-3 nojja n'owamba naye gwenze nkugamba Palaso yatukuba endongo yali ku maanyi ge naye gwe Fiki Gaza endongo gye watukuba yali kompalaniraako awo Palaso wakusinga we tuba tugenze muweyingi njate ne bakubagana nga mwagamye kubagana face to face oba head to head tosobola kuyimirira mu Palaso Fiki Gaza tosobola bro tosobola kubanga wagenda okubanga otunda n'oluyimba okulukolera Chameleone dudda mu remix yali mpalaniraako oba nfuna eno Alien Skin amaze okulinya mu free phase abantu omundu ne bagwolekeza Alien Skin obwanga ne babukwolekeza ne bagaa kati katuwolekeze Fiki Gaza tumuteeke ku topu kubanga gwe tulinawo nga competitor wa Alien ate nga avudde mu kampu ya Alien ya advantage gye wayina nojja ku nobu ne tukumanya but if it wasn't done no one could have known you today zenkubuulira amazima gasigale nga mazima tewali waddewo yali akumanyi tewali waddewo yali badde akuwabudde bwe but just wajja you are a product of mpalaniraako Fiki Gaza unlike Palaso there has been a struggling artist from day one azza kuba ekikoona ayita wuyo ne ba good life wuyo akoze biki mpaka bwe yakuba n'atwokuba twagala otuyiza obuyuza during COVID-19 era Palaso tugenda okuva mu COVID yawo nga tagambwako tugenda okuva mu COVID yawo nawo nogo mwaka ogwasoka nga Palaso boba tolina milioni 10 tomubuukinga Fiki Gaza wawe bali bakubuukinze ku milioni 10 kyemanye kinene nnyo boba wali olinnyeko nga rates zo zaalinya wakome mu milioni 3 oba 2 era ne bateekawo ne bagamba to compare and contrast who is the artist between Fiki Gaza and Uncle P mwenanze temuli bayimbi bange kale ye Uncle P naligambye muyimbi waye kuba ino obuyimba obunyumira naye okudda mu reality tosobola kuteeka Fiki Gaza ne Uncle P n'ogamba ni muyimbi n'olonda Fiki Gaza ne bamugeze mu katalogo ya nyimba Fiki Gaza nyimba kizalina zo yinzo comparinga n'nyimba za Palaso zonna zazaako Banana singa teyali mukulu wa Palaso no one would have known Banana okitegeera era ne cantion zokujja okubeerako ku limbo olwo mwalimu amaanyi ga Palaso okukola remix ya Banana eyo nga kiche baagala nga baagala okusangula ekifaananyi kya Alien ku mapu batekeke kya Fiki Gaza kubanga baali balina ensuubira oba n'endowooza egamba nti Alien bas si machi ya muntu gwe yali agala okweyimba muwabula nga baagala omuwa machi ye eyali ya Fiki Gaza nga bagamba emachi ye
So Fiki Gaza yensonga lwaki wali wayagalwa abantu bakuvaamu olw'oluvannyuma birabera bene begene ewa Minister Balamu byasooka ne bijja ne balowooza bina byayogerwamu katono nnyo ne bikomaawo bizenga bikuba ku kisenge ozenga okola buli kimu nga kikuba bukubi ku kisenge abantu nga baakuggyeko engalo ng'obadde muyimbi bulaaza okudda engulu oba olina okutoba ennyo naye abayimbi muve mu bitalotalo bino ebitabagattako mutukube endongo kubanga twabamanyira mu ndongo naye singa mwali mwagala kujja nga muli balwanaganye mwaligenze ne mukuba ebikonde nga bwe mulaba Musa Batantu nga bwe mulaba Babuoji naye sisi temwagenda mikono ne mujja mu ndongo. Let the penny talk. Kyofala naye nagana okwogera kuli Pazonali ne King Saha kubanga kuliko omuyimbi ne buloga kwaba ababiri yensonga lwaki saagala kubiwa budde ebyo nengamba omu buloga basindika musindike ate omu muyimbi ayina ekyokufiirwa ate ayina n'ebyokulwanirira bingi kyovolaba olutalo ye yalunyiga X n'aluwa Kabako naye nga Fiki Gaza yonente match to Palaso bana twepimire bye tunaamalawo ne Palaso simanyi lwaki wesse ebbeeyi okubanga okubulira simu Fiki Gaza batandika okulikodinga nga muli mukunenengana ne Fiki Gaza toveyo complaining ogamba nti simanya nze kirabika sirina na mukisa lwansonga buli geto yuti gengezaako kukwatako tebasiima tebajja kusiima lwansonga olemereddwa nawe okwebulaninga nga one of the biggest artists Uganda has ever had. Kwanga Palaso, you're a good artist. Oyimba bulungi. And your music is good. Yeah, man. Ekitegeera. So, ebena wali badde obise bali nova mukunenengana ne bana abaana. Kubanga Fiki Gaza alinga upcoming gyoli. Ate yali ayiteddeko mikono gyo. I don't think Fiki Gaza is a match to you. I don't think nti Palaso wetaaga olutalo Fiki Gaza. I don't think nti Palaso olutalo Fiki Gaza lulina level ko lugendo okujja gy'oliko essaawa zino lukwongereko endala. Sikisuubira. So mukulaba okwange nti Palaso luno olutalo tolwetaaga wali badde ofokasinga nnyo kwebyo bikugasa naddala okutukuba endongo nga bwe wali otero gitukuba. Other than that, you are achieving nothing in this war. Odde kusimu onenengane Fiki Gaza bw'omuntu obamanyi nti wali omuyambeko kitegezo ina amadala g'omusinga unless nga akoze nnyo ng'olaba akwautu competinga. But other than that, I don't think nti Fiki Gaza akoze nnyo kubanga atuuka ku match yo. No, brother. Come on. You don't need this war. Newatuuka n'okukulangira gwe simanya Palaso oyite mabega kyekyakulemya simanya mu America biki bla bla. Such kind of nonsense, man. Nga tebigasa olaba tebigatta. Nimutuuka okwerangira such kind of things. Palaso, you a brand to Fiki Gaza. Palaso, lwolutalo Fiki Gaza yalufunamu gwe tolufunamu. Kubanga Fiki Gaza ye ayina kyabala kimukolera. Kyovala Fiki Gaza right now they are allies with your enemy. I will say none other than Alien Skin. Kyovala nti bakwatagana nti nebatina kituuse mu kulumba nga lutalo lweyagala okusitula nti oleta abaana ba ghetto mugende. Kitegeeza you are going to expect amagye ga Alien Skin okubanga gagenda kusaidinga n'amagye ga Fiki Gaza engumi etabuke bakube okufiirako ofiisi kubanga tolooza nti amagye ga Alien Skin okusirika nga tebazza muliro tebamanyi kye baagala. Of course balina boy bakuterekedde we baagala bakusange bakukube n'embwa yeesigama ennyama. Nze nkubulira my brother mbagaliza ekisibe ekirungi akumata 10 mpeera mukutu gwa Kaifa Shuji the broadcast. Mbagala nnyo subscribe like comment twe supporting bannange akumata 10 mpeera. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadhani karimu mwenna abasiramu.